اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Aboluganda uvanyuma mazo kutendereza Allah tabaraka wa taala nokusaba byengera n'emirembe okudda eri Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Ebbanga lyonna emitima gyaffe gikubirizibwa okutya Allah tabaraka wa taala, wadhalika bifi'li awamirihi, nga tukola Allah bye yatulagira okukola, watarka nawahihi, nga tuleka Allah bye yatuziiza okukola. Fi'l awamiri nabi, okukola ebiragiro bya Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Watarka nawahihi kadhalik, n'okuleka ebyo Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bye yatuziiza okukola. Huwa sabil, bakwano bange lyekkubo, lyekkubo lyetusaba Allah tabaraka wa taala buli lunaku nga tugamba nti ihdina sirata almustaqim, tulungamye ku kkubo eggolokofu. Ekkubo eggolokofu lyeryo erya Allah tabaraka wa taala okukola byayagala. Ekkubo eggolokofu lyeryo ery'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange ab'ebitiibwa, tutya Allah tabaraka wa taala, tukole Allah byayagala, tuleke Allah tabaraka wa taala byatuziiza, tukole omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byatulagira, tuleke omubaka byatugaana sallallahu alayhi wasallam. Bonna batukoze ekyo Allah ajja kukkiriza byetukola. Byonookola Allah ajja bikkiriza kasooka n'ogoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah yagamba nti qul, abaddu bagambe nti in kuntum tuhibbuna Allah, kituufu wemba mwagala Allah tabaraka wa taala fattabi'uni, mugoberere omubaka sallallahu alayhi wasallam, yuhibbukum Allah, Allah ajja kubaagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, n'amadhambi gaffe agatusonyiwa Allah tabaraka wa taala. Mu budde obufaananako bwe buti, mu sizoni efaananako bweti, neegombi an yakuna maw'idhati lakum, kibeere ekyokwejjukanya kyange gye muli, ekyokwejjukanya kyange gye muli. Nkituumye erinnya nti adhunubu walmaasi, amadhambi allati istahallaha annaasu fi zaman, abantu ge baafuula nga gali halal, mwana wattu nga bagagwamu. Madhambi abantu bagagwamu, munange sinagagwamu bugwi. Istahalluha, bagafuula nga gakkirizibwa gye bali. Ba'duha, agamu kugoona tadarasuha, tugejjukanyeko laalla oboolyawo nga abantu abamu ababadde bagagwamu yatrukunaha, bayinza ogeewala. Edhambi erisokera ddala lyedhambi ng'abantu balifuula halal, ng'oyinza n'okuwulira baseka nga bayimiridde ku bitutu oba ku marediyo nga tebalirabamu ka buntu. Huwa attabarruju wassufuri linnisa, bakwano bange be bakyala okwambala obubi. Omusiraamu omusanga nga takirabamu buzibu olw'okuba nti takalludat oba enkoppa abantu ze bakopye abawangalira mu mawanga ag'ebweru babikoppa
ne babiteeka mufu abasiraamu faraaha almuslimun abasiraamu ne babiraba ng'ebikkirizibwa ng'ebya bulijjo fala takadu tajid madrasa amasomero gasanga bwe gato bwegafaanagana omwana wa senior 6 ayambadde akasikati nga kakomeeri omwana wambuuza nti gwani nga kugamba nze Amina taata we yani ntize taata wange ye Haji Gundi hakadha al-aish abantu bwetu bwe tuwangadde ilman nga tumanyi bulungi nnyo ti annahu man intaqala wa rajaa ila rafiqi al-a'la yenna agenda okudda maaso ga Allah tabaraka wa taala ngeri ezambi lifaanagana bwe lityo agenda kuyingira omuli gwa Allah tabaraka wa taala kam ra'ayna bamekabe tulabye mu bantu mu bibuga muslimat nga basiramu fi ramadan mu mwezi gwa ramadan bwe gujjanga taraha omwala omukyalo omulaba ayimuka imani nga yesibako akantu nga ajja mu muzikiti nga ajja asala aywa istahalluha abasiramu balifula nga lya bulijjo naye maa kauniha azima naye mwana watunga dhambi ddene qala Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ng'agamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam namugamba ti ya ayyuha nabiyyu owange gwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul li azwajik gamba bakyala bo wa banatik ne bawala bo bonna abasiramu yudinina alayhinna min jalabibihin bebikirire bambale jilbab mwana watunga ne niqabu kweringa n'amaaso bagabise yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yurafna fala yu'dhain baleke kusiibwa ayambadde jilbabu abeera wakitiibwa abayambadde jilbabu abeera muntu agondedde etteeka ly'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeera ayambadde jilbabu abawonye dhambi ly'okutambula obukunya ikhwatul ahibba baganda banga abali wana bakunganye wano litakuna hadhihi maw'izati lakum kibenga kyembabuuliridde omutima gwange nkibagambye tyabanga inna allaha harrama at-tabarruja wa sufur tyabanga Allah yagaana abakyala baffe okutambula bwe batonga abakyala b'abakafiri batambula babakyala b'abatakkiriza batambula inna allaha harramaha Allah tabaraka wa taala kiziiza ku basajja wa min alamati ar-rujula mubiraga nti oli musajja mubiraga nti musajja ali wano oli musajja antamna imra'atika antamshi ariya kyekiraga nti oli musajja kwe kulagira mukyala watambule nga yeebikkiridde hatha bw'oba okikoze ekyo oba okoze Allah tabaraka wa taala kyakwetaagamu الله يبيغانا سبحانه وتعالى فلما أمر المؤمنين الله بيرجل بسجى bakakanya maaso gaabwe amara an-nisa n'alagira n'abakyala ebyambalo byabwe babikyuse ebibadde ebiraga entumbwe babijjewo ebibadde biraga enviiri babijjewo faqala Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala qul lilmu'minin gamba abo abeeyita abakkiriza qul lilmu'minin gamba abakkiriza abasajja yaghuddu min absarihim bakakanya amaaso gaabwe wayahfadhu furujahum n'obwerere bwabwe babukuume dhalika azka lahum ekirungi gye bali bwe yamaliriza okulagira abasajja okukakanya amaaso faqala linnisaai kadhalik Allah n'akyusa feesi n'agyolekeza abakyala n'agamba nti waqul lilmu'minat buli yenna asobola okwogera ayogere agamba abakyala yaghdudna min absarihin nabo bakakanya amaaso gaabwe wayahfadhna furujahun bakume n'obwerere bwabwe wala yubdina zinatahun tebageza ne boolesa ebyokwewunda byabwe abasajja abali wano mugambe bakyala bammwe inna allaha harrama alayhinna an tubrija zinatahun ti Allah yabagaana okwolesa ebyokwewunda byabwe mal maqsuudu bizina bannange kyekyo ekitegeezebwamu n'ebyokwewunda Allah byeyagaana abakyala okwolesa Allah yali ategeezaamu kyonna omusajja kyatunulako n'alaba nga kimunyiriridde mwana wattu enviiri kyakwewunda mwana wattu obukomo kyakwewunda mwana wattu earrings zakwewunda mwana wattu pini gyoteeka mu matu kyakwewunda hatha lirijal Allah tabaraka wa taala kifuula nga haqqi y'abasajja gye balina okutulako eri abakyala baabwe faqal wala yubdina zinatahun Allah yagamba nti abakyala tebageza ne boolesa ebyokwewunda byabwe illa libuulatihin okuggyako nga babyoleseza babba baabwe ekyokwewunda ky'omukyala enviiri za kitiibwa
enviiri abasajja abakyala tuzaagala nnyo, abasajja twagala nnyo enviiri. Bal enviiri ezo bannange omukyala takkirizibwa nazisalako, era bw'asalako enviiri kaannaha shabbahat nafsaha lirrijal, abanga yeefaananyiriza n'abasajja. Tekikkiriza omukyala okusalako nviiri, azirekeko. Naye azirekera kaani? Tazirekerako basajja ba mu kkubo, abamu abatakkiriza Allah, abalala abakkiriza Allah. Tazirekerako basajja ba mu kkubo, wa innama enviiri zino azirekerako basajja babba baabwe. Kyakwewunda kya bbaawo, akakomo kyakwewunda kya bbaawo mukyala gwe. Munnange obukomo bw'oteekako byakwewunda bya bbaawo. Munnange earring z'oteeka ku matu byakwewunda bya bbaawo. Munnange perfume gye weekubye ennungi yakwewunda wa bbaawo. Tokkirizibwa kugitulagafu abasajja, lianna allaha azza wa jalla harramaha, olw'okuba nti Allah tabaraka wa taala yakigaana. ayuha rijal, basajja mwe abali wano, ballighu hadha linisaikum, kino mukituusa eri bakyala bammwe, mubagambe nti Allah tabaraka wa taala tabakkiriza kutambula mu makubo mwana wattu nga beetonyeetonye bali bwereere. Allah takikkiriza. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bayinza okulowooza nti waliwo abalina ebizibu, abakyala bwe tubagamba bambale ng'obusiraamu bugamba, ng'akutegeerezaawo nti mwana wattu birimu ebbugumu. Munnange bino nga birimu ebbugumu. Qad ra'ayna, bannange twabalaba dda abalina ebbugumu, wasabarna alayhin, mwana wattu ne babigumiikiriza. Ebbugumu eriri wano ne tulabako wano, waliwo abalala bangi abalisinga mwana wattu nga bagumiikiriza ebbugumu eyo, ittiqaa ila adhabillah, mwana wattu nga batta ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala. Abange ebbugumu lyowulira wano, wa naarullahi ayyuha a'zam, n'omuliro gwa Allah kiriwo ekisinga. Fasbir, gumiikiriza ku bbugumu lyowulira, tujar amaama Allah, Allah tabaraka wa taala agenda kuwa empeera. Allah yakkiriza abatateekeddwa, yakkiriza abo bokka abatono ennyo okusobola ng'asobola okwolesa ebyokwewunda ebitono ennyo. Allah n'aba ng'awewuddemuuko kwabo abakuze mu myaka, abatakyasobola kwegombebwa basajja, era nga nabo abakyala abo tebakyalina bwetaavu eri basajja. Allah n'abakkiriza n'abaga nti ammwe temulina buzibu, muyinza okuggyako nikaabu ne mutagiteekako. Faqaala Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala, walqawaa'idu min annisaa'i allati la yarjuuna nikaahan falaysa alayhinna junaahun an yada'na thiyaabahun ghayra mutabarrijaatin biziina. Allah yagamba tabaraka wa taala nti tukkiriza, Allah kkiriza, walqawaa'idu min annisa, tukkirizawo ka gurupu y'abantu allati la yarjuuna nikaahan, abatakyayinayo ssuubi lya kufumbirwa. Allati la yarjuuna nikaahan, n'agamba Allah falaysa alayhinna junaahun, abo tebalina mutawaana gwonna an yada'na thiyaabahun, okuleka ebyokwewunda ebyo ne babeera nga tebambadde jilbaabu niqaab, an yada'na thiyaabahun ghayra mutabarrijat biziina, nga teboolesezza. Naye Allah n'abagaana okwolesa ebyokwewunda ebyomunda, ebyo n'abagaana obyolesa. Ayyuha almuslimuun, abasiraamu abakuŋŋaanye mu kigambo kino, mu kitiibwa kino, mu muzikiti guno, mbatuusaako mu meseji nga mbagamba abange haadhihi risaalatullah, ye meseji y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Falyasma'ha man yasma', agiwulidde agiwulidde, falyutabbiqha man yutabbiq, agitadde mu nkola agiteeke mu nkola. Fa inni ushidu Allah, nfanika omukono nga njuliza Allah anni qad ballaghtuha lakum, bannange njibatuusizaako. Allahumma ashhad, kusaba Allah ojulire. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. baganda abooluganda ab'ebitiibwa, amadhambi abantu ge baafuulanga gali halal, lyedhambi lye mbagambye ery'omukyala okutambula ng'ali bwereere. nakaltumuha, mwalijja mu mawanga ag'ebweru, wadakhaltumuha fi lislam,
ne mukifuula nga kya mu busiraamu ng'omuntu bw'aba ayambadde bw'atyo nga la tubaluun. Baganda bange nga temufaayo. Abakyala batambula mu makubo nga beekubye obuwoowo ng'ate kiri haraamu omukyala yenna mwana watte okwekuba akawoowo n'atambula mu kkubo. Akawoowo kakkirizibwa ku mukyala singa aba ali wakaawe. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa huwa asdaqul masduq nga yasinga okwogera amazima qal yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam محدث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة ومشالا الناس يكباك وو فمرت على القوم ليجدوا ريحها نايتك وانتو بسجن بفنا كووك ومشالا نبي صلى الله عليه وسلم يقام فهي زانية أواندي كبواك الذنب اليوبوينزي فهي زانية أباما زوك واندي كبواك الذنب اليوبوينزي ما سقوا اجتوى الله تبارك وتعالى fatrukuha in kuntum mu'minun. Abange cyo mukireke bamanga ddala muri basiramu. Musajja tokkirizibwa gulya mukyala okawoowo n'atambula nako akkirizibwa ke kubanga ali waka. Lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yamugaana? Abange tukikole ekyo tudde maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli basanyufu nga ne Allah musanyufu gye tuli. Hadithi gye nsembyayo ku nsonga eyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abi Hurayra ng'eri mu Bukhari ne Muslim yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngayogera ku mbeera z'abakyala yagamba sallallahu alayhi wasallam nti sinfaani. Abakyala muwulirize, nabbi yagamba nti sinfaani, gurupu z'abantu babiri, huma fi nnar, ba mu muliro tebagenda guvaamu, ba mu muliro tebagenda guvaamu. Sinfaan min ahli nnar, gurupu z'abantu babiri bamuliro tebagenda guvaamu. Abantu mwogera ebigambo bingi nti muyingiza abantu omuliro. Wallahi sife tukubayingiza, wa innama akubayingiza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sinfan, bantu ba mirundi ebiri bagenda kuyingira omuliro. Qala sallallahu alayhi wasallam, nabbi yagamba nti lam arahuma, nze sibalabyeko naye bagenda kujja ku mulembe gye gujjeeyo. Yagamba gurupu emu kubo, yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nisaun, be bakyala kasiyatun, bambala engoye, ariyatun, naye nga bali bwereere. Batambula, omulaba ayambadde olugoye naye nga ali bwereere, akabina agenda anyeenya, abasajja bamutunuulira. Kasiyatun ariyatun, bambadde engoye zitangaala, bambadde engoye ezibakwata. Allah yazigaana subhanahu wa ta'ala. Bannange Allah yazigaana. Mugambe bakyala mukyalawo ng'afuluma ewaka, bw'omulaba nga ayambadde olugoye olufaanana bwe lutyo lumugaane. Wejjeko ekikwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezzambi eryokubiri mu mazambi abantu ge bafuula nga gali halal, ng'abantu bawangaala nago, ng'omuntu bw'aba alikoze abantu bamuyinako obuzibu era nga tebakiraba nga kikulu. Wahuwa zina, bwe bwenzi, wa ukhtuha liwaat, n'ebisiyaga. Azina bwe bwenzi. Olwaleero illa man rahima Allah, okujjako Allah gwasobozeseza n'amukuuma, n'abeera muvubuka Allah n'amuprotectinga n'amukuuma. Walillahi alhamdu wal minna. Twebaza bakadde baffe abaatukuza netakula mu nkola gye tulabako olwaleero. Illa man rahima Allah, okujjako Allah gwaba asaasidde, la takadu tajidu, tosobola oyinza obutamusanga illa watarahu zaniya, okujjako ng'omulaba mwenzi. Shababuhum, abavubuka mu bo, wa shuyukhuhum, n'abasajja bakuliridde mu myaka, bonna benzi, benze ku baana abato, benze ku bantu abakulu, bonna mu ggwanga benzi. Abasiraamu mu bo n'abatali basiraamu, shuyukhuhum, baseeka bammwe nabo nga nabo benzi, ulamaukum nabo nga benzi. La takadu tajidu ahadan, okujjako nga mundammun ila zina, okujjako nga omusanga mwenzi. Abange, man la yashhadu dhalik, bannange ekyani atakijulira, wa zina, bannange obwenzi, dhanbun kabirun, bannange dhambi ddene. Yenna alijuluka n'ava mu nsi ng'afudde mwenzi agenda kuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah bwe yali aboogerako yagamba
yagamba nti wala taqrabu zina bannange temusemberera obwenzi innahu kana fahisha bannange kyabwononefu nnyo wasaa sabila alikutaba akutte kuba ebbi bannange obwenzi mubugaana abaana bammwe obwenzi mubugaana bakyala bammwe obwenzi mufube nnyo mubugaana emitima gyammwe aqimu dawlata lislaami fi qulubikum mubwegaana obwenzi nga gwotandise okugaana ntojja kwenda takum dawlata lislaami fi biladikum obwenzi bujja kukendera mu bantu abasigadde gwe bonna bwoganye nga tojja kwenda abalala tebajja kwenda omuntu yenna n'ayenda agenda kuyingira omuli gwa Allah tabaraka wa taala qala Allah yagamba nti walladhina la yashhaduna zura wa idha marru billaghwi marru kirama abantu abakkiriza tebatunula ku bwenzi bwe babutunula ku bwenzi batambula butambuzi ne bavaawo mu suratul furqan Allah yalaga nti yennaageza n'ayenda oba nakola shirki wakuyingira omuli gwa Allah tabaraka wa taala atajja gufulumamu yagamba Allah ti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar abatakola shirki wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq abatatta bantu wala yaznun abatenda Allah yagamba ti waman yaf'alu dhalik omuntu anakola ekimu ku bino yalqa athama agenda kuyingira omuli gwa Allah tabaraka wa taala yenda ogenda kuyingira omuliro gezaako yende muva muzikiti nga tumaze obagamba muti Allah nemugenda nemwenda gezaako yende ofenga oli mwenzi yalqa athama ogenda kuyingira omuli gwa Allah tabaraka wa taala si kyekyoka Allah yagamba ti yudhaafu lahu al'adhabu yawma alqiyama wa yakhludu fihi muhana si kyekyoka togenda kuyingira buyingizi muliro wabula Allah agenda kukubisizaamu ebibonerezo ate omuliro ogenda gubeeramu ebbanga lyo lyonna mugende mwende muserebuletinga obwenzi abawala olwaliro bafumbirwa bayina mbuto bwafumbirwa nga talina lubuto abawa bbeeyi bwafumbirwa nga ayina abaana embaga muzibaddeko gwe bafumbiza ayina abaana 5 ayina abaana 4 yabajjawa bannange ettaku zina abange mutye obwenzi abange muve ku bwenzi abange mulekerawo obwenzi walliwaat bannange n'ebisiyaga nsiriikiriddemu awo obirowoozeeko nga teriyo rediyo olwaliro mu Uganda okujjawo ng'ogiwulirako bisiyaga abali b'ebisiyaga nawulidde n'ekyewuunyisa batandise obituuma amannya ageewuunyisa nti abali b'ebisiike fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi si bisiike wa innaha lamuntina bannange biwunyabuunya si bisiike bisiyaga qala Allah yalaga ng'amadhambi azaazikiriza ebitonde ebyatukulembera muntashiratul an bannange tugawangaliramu olwaleero ebisiyaga togenda kuwulira rediyo olwaleero okujja nga bali ku bisiyaga neewuunyiza nga ndaba ne palamenti ya Uganda nga nabo bali ku bisiyaga eno message nsaba egenda eri abasiraamu bonna message nsaba egenda eri gavumenti wonna we bali message nsaba buli asobola ogituuse ku bakungu ba gavumenti bamemba ba palamenti ba pulezidenti mugibatuuseeko ebatuulemu bakitegeere nti ebisiyaga haramaha Allah owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yabiziyiza qabula an yakhluqa samawat nga Allah tannatonda nsi eno tannatonda ggulu faharamaha Allah n'abiziyiza message mugibatuuseeko bali mu palamenti bateesa batuula bufoofofo neewuunyiza nga ndaba speaker wa parliament deputy speaker wa parliament ali mu lukuŋŋaana adifendinga ebisiyaga nti ebisiyaga tukirizibwa mu Uganda tebikkirizibwa mu Uganda baabye babuuza owa poliisi yavaayo n'agamba nti tetulina tteeka mwe tuvunaanira mu ntwalidde ebisiyaga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu bitugamba ffe abantu ba bulijjo abali eno ffe ba police makers
tutekawo amateeka twali tutaddewo ddi amateeka ebisiyaga bwe mmaga mukakasa nti mubyagala palamenti nga tebyagala pulezidenti ow'okuntiko nga tabyagala bweti message bwe tuzze tuzibawa twazibawa ku covid ne tubagamba nti obusiraamu bwalamula bwe buti ku covid ne mugaana fatawaffa man tawaffa abantu ne bafa ne bazikirira ne muddano ne mukaaba mwabali waggulu ne mweyagala n'olwaliro tubibagamba nti bwe munaagezaako mubisirikire Allah agenda kubazikiriza tabaraka wa taala ne bwe muliba mutudde mu palamenti ne bwoliba otuddewa Allah agenda kubazikiriza tabaraka wa taala bannange ebisiyaga biri haramu bwe mbanga ddala mugamba nti nammwe tembyagala nchalenjinga palamenti nchalenjinga omukulembeze w'eggwanga nga sijja kiwulira mu nsonyi kukyogera mbakyalenjinga mwenna muveeyo palamenti eyise etteeka erikugira ebisiyaga mu Uganda bwe mutaaliyise kijja kuba kisigadde kitulaga nti mubiwagira mu butuufu mubiwagira tumameka be tulabye bammemba ba palamenti nga bambadde kala z'abali b'ebisiyaga mwambala kala zaabwe ne mujja mu palamenti nga muzirina mwe mudde bwe ne mutulimbalimba temwagala ebisiyaga mutulimbalimba ebisiyaga mubyagala haramaha Allah yabiziza tabaraka wa taala muveeyo muyise etteeka twongera obbawo amagezi nti etteeka ekkulu erisinga okuba eryabuvunanyizibwa erigenda okuziyiza ebisiyaga lyeryo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyatuwa qaala alayhi salatu wassalam nabbi yagamba nti man wajadtumuhu yenna gwe mulabye yamala amala qawmi lutin ng'akola ebisiyaga faqtuluhu oyo yennyini mumutebeka ensingo waqtula almafuulan bihi nego babikozeeko mumutte bwatyo Allah bwe yalamula tabaraka wa taala kubanga teri yalya bisiyaga n'abivaako bwe munaaba mumusse ebisiyaga mujja kugwawo mu Uganda nchalenjinga bakulembeze mu Uganda nga nkyasigadde nga nkyayimiridde baseeka nkyabachalenjinga mu Uganda mwenna abakulu bamufuti mwenna mbakyalenjinga lwaki temuvaayo kwogera ku bisiyaga bwe mmaga ddala tembiwagira bannange ebisiyaga muharramatun bil haram fi kitabillah mu kitabo kya Allah tabaraka wa taala muharrama bil haram fi sunnati rasulillah mu njogera z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bannange muliriddewo abasiraamu mwenna muveeyo mugaane ebisiyaga bannange biyingidde mu masomero amasomero gonna gali mu bisiyaga tugenda okwetegereza ku social media nga batuleetera amasomero ga la ilaha illa Allah teri kifaananyi kyammazeemu maanyi teri kifaananyi kyandeeteddeko ennyamira kwe kulaba obwana obwa primary nga babuyigiriza bannange vidiyo njirina ku simu yange nga babuyigiriza bute bwe bakola ebisiyaga masomero gali mu Uganda mutubuzaabuza nti emmanje bibiri temmanje bali wallahi gavumenti mmanje bali mumanye abali ebisiyaga gye bali mubalemezaawo lwakuba nti mukimanyi bulungi nti bufuna omudiri gwa ssente mu bantu abo fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi ndaira Allah nga mujuliza wallahi ndaira Allah nga mujuliza lan naskuta an hadha tatugenda kusirikira tujja kusigala nga tukyogera hatta nuhlaka duna paka Allah tusikirize tuveewo naye nga tusigade tukyogera ayuhal muslimun abanga abasiraamu waliwo amawulire agatambula abasiraamu gategeere amawulire gagenda gatambula nti masomero g'obusiraamu wayingiddeyo ebisiyaga musimanya n'emizikiti gy'abasiraamu wayingiddeyo ebisiyaga atahaddakum njagala bakyalenjingira wano wawukhidhu naim nzukuse yenna abadde yeebase faalamu yaqinan mukitegeera abasiraamu nti okuva nabbi we yavaawo okuva Allah lwe yassa Qur'an abantu babadde basomesebwa fi sufuufu bayingira mu majuma ne babagamba nti ebisiyaga biri haramu mu masomero g'obusiraamu tubadde tujja tubisomesa nti ebisiyaga biri haramu tebisobola kuyingira mu masomero ga busiraamu njagala bazuukusa nti eno message bagiforwardinze bagitaddewo basobole balemesa okutwala abaana mu masomero g'obusiraamu olw'okuba nti bamanyi nti ewaabwe babirya mu masomero gaabwe agatali g'abasiraamu babirya lwatu babikola lwatu mu kyaki babawoowa mu kyaki babendoosinga babimanyi nti abasiraamu twabigaana batandise kuyisa message nga babagamba nti ne mu masomero g'obusiraamu
ebisiyaga jebiri tabiriyo bannange nze ndi musomesa wa Busiramu ne musomesa mu masomero amangi ag'Obusiramu tabiriyo ffe twabigaana ewammwe jebiri kubanga muzze ebbanga lyonna nga mutanishinga ekitiibwa ky'Obusiramu nziro mmeka ze musinza Abasiraamu nziro mmeka ze musinza abaana b'Obusiramu mwagala naffe zitusiiga ewaffe tabiriyo Abasiraamu mutwala abaana bammwe mu masomero g'Obusiraamu bajja kuyiga Obusiraamu bajja kuyiga eddiini yaabwe bajja kutegeera nti ebisiga tebikkirizibwa bagende ewaabwe gye batabisomesa ffe ewaffe tubisomesa laylan wa nahaara nga tulina gwe tutidde tetugaana wasobola okubeerayo abamu ku boonoonefu ng'oyiza omusanga ayambadde nga nze njagala bagamba nti kathirun wa kathirun bangi nnyo baba rikurutinga mu ddiini y'Obusiraamu nga n'Obusiraamu babusoma naye wama hum bimuslimin mwana wattu nga si Basiraamu bw'oba olabyeyo enkofiira akikoze manyango ye recruitment yaabwe gye baakola okwangala okutanishinga ekitiibwa ky'Obusiraamu Abasiraamu tetulya bisiyaga era tetujja bikkiriza tujja kusigala nga tubyogera qumu didda liwaat abange muyimirireewo nga mugaana abantu okulya ebisiyaga bwe tunaagaana okuyimirira ahlakana Allahu maahum Allah agenda tuzikiriza naffe nga tuzikiriza wamu n'abaabirya abanga ebisiyaga bitaamye akhidhu abnaakum abaana bammwe mbagambe nti ebisiyaga biri haramu ayuha al atfaalu wal abnaa abanga abaana abali wano inna liwaata muharrama abanga ebisiyaga biri haramu ayuha shabaab abanga abavubuka ebisiyaga biri haramu ayuha rijal basajja mwe abali wano ebisiyaga biri haramu ayatuha nisa abakyala abali wano anna liwaata haram bannange ebisiyaga biri haramu ballagtu risalata rabbi mesaji ya Allah wange njituusiza Allahumma shahad kusaba Allah ojulire tusawe ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga Allah bwe yagamba nti inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل كلمة لا إله إلا الله هي العليا واجعل المسلمين أعلاهم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك بها عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والتبرج والصفور واللواط والشرك والعناد اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق يا رب العالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطيا لما منعت وصلى الإله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.